Oluvannyuma lw'okukubwa Omutanzania ku nkomerero y'omwaka oguwedde e Dar es Salaam, Munnayuganda Muhammed Sebyala amanyiddwa nga Meddie Kabona olunaku olw'enkya waakuttunka n'Omusudaani Ahmed Majid mu lulwana lwa laawundi 10. Omusajja nange namulabye nga muwanvu ate nga nange mbadde manyi ndi muwanvu naye ng'omusajja ate yansusseeko naye kati omusajja oyo gwe ndaba we ŋŋenda okkuba bwe musangiriza wenkuba kubanga nze mbadde nkolanga n'abawanvu tulina killing machine musajja akoma eri kati bondeetera oyo alimba. I don't care who I'm going to fight, I don't care how his power, I don't care how he's intelligent, because I know what I'm doing and my team and my coach and my country. Inshallah, I will do something good for my country, South Sudan and Sudan. Everything will be good. Munnayuganda omulala Lukyamuzi amanyiddwa nga The Mexico waakuttunka ne Ali Hamis okuva e Tanzania nga bavuganya ku musipi gwa East and Central Africa Federation mu buzito bwa Super Middle. Wajja kubaawo n'ennwana endala esoba mu 10 era abakontanyi ab'enjawulo bawera. Nfunye n'omukisa okujja ku musipi. Tayimu eno omusipi gwange ngutwala eky'EMPAKA kasa. Lunaku lwankya tugenda lwanira musipi laawundi 10. Inshallah buche bulungi naye kyemanya nzo butazimalaako. Regina Nalujja, NTV ku ssaawa emu.